Ebibuuzo byo byoleese birungi nnyo. Ebyeswala, ebyokwawukana, ebyaki. Naye nnyina omuntu omusiraamu omu yampeereza ekibuuzo. Naye ndaba nti kye kijja okutwala obudde bwaffe. Ebyo tuyinza okubiddamu gye bunajja. Naye kino kyampitiriddeko nnyo ne ŋŋamba nti tukisookereko. Ate nga kikwatagana ne enkola yange gy'omanyi obulungi. Kasita wabeerawo ekibuuzo nga kikwataganako ne akiida, tukikulembeza ku birala byonna ebisigadde ne birindirira. Kuba abo kwawukana na musajja nga tumaze okubeera nti twawula obuliri, ani ebyo bakyaliyo, bakyayakola ki? Bakyawangaala bonna, bakyakola wadde embeera si nnungi, naye tebali bubi nnyo. Naye ekikwatagana ne akiida, munnange ekyo kyo kyetaaga okukola ki? Okwanguyirwa. Omusiraamu omu yabuuza, balina gwe baali babuuza, kati ate nze gye kyafudde ne kintuukako. Omusiraamu omu bw'agenda ew'omulaguzi musamize, n'akola ki? N'atuukayo, omulaguzi oyo oba omusamize oba omuntu yenna akola emirimu egyo, ne bakkiriziganya nti njagala emitwalo aga 3. Nja kwogera nga ye bwe yayogedde. Ono n'agamba nti nzikiriza 3 nja gasasula, naye kansasuleko 15 kuba gye nzize nazo. N'amusasula emitwalo gy'emeka? 15. Asigazaayo meka? 15. Kati bw'afuluma mu kasiisira n'addayo eka, nga nti nkoze ensobi nnene nnyo mu maaso gaani? Ga Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo nina okwenenya era ne yeenenya ewa Allah ng'ategedde ensobi ye gye yakoze eki? Gye yakoze. Kati abuuza, oluvannyuma lw'okwenenya agende mu maaso okusasula ebbanja liri oba nedda? Ayongerako ekyokubiri ekindaga omuntu ono yabuuzizza alabika okuba nga alina ansa, oba alina ansa gy'ansuubiramu nti gye ŋŋenda okumuwa. Ayongerako ekyokubiri, kisinga aba talisasudde, singa aba takoze eki? Talisasudde, ajali n'emutuukako. Mu kumuzza yekka wali, oli omusajja omusamize oba omulaguzi n'avaayo nti ono mubanja, temumuziika okuggyako mukole ki? Mumpe akange. Babasiraamu bakola batya? Ne basiraamu ne beesonda ne bazisasula. Yabuuziza nti abo Allah baabalamula atya? Ekirabo ekyo kiraga nti oli alina ansa gy'alina oba gy'ayagala, tumugambe nti oli tomusasula. Oli talina kukola ki? Kusasulwa. Mushiriku. Kwazimbira kiri ekyokubiri. Naye kati katugende mu bulamuzi bw'obusiraamu. Kisookera ddala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam teyaziikanga muntu ng'aliko ebbanja.
nga wateekwa kubeerawo akola ki avaayo anga nti nze nja kusasula. Bwe yavangayo Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam n'amusaalira. Oba okubeera nti maali ye evaamu ki ebbanja eryo eribeera nti lisasulwa. Tuli fenna? Kati naye ate ono omusajja oba mukazi agenze wa mulaguzi gy'agaanibwa okukola ki okugenda. Agenzeeyo n'alekayo ebbanja. Kati n'alyoka agamba nti neenenyezza ewa Allah. Kati ebbanja eryo alikola atya? Kuba ddyo gyeriri. Naye ate bw'agenda mu maaso n'alisasula ajja kuba ayambye ono omulaguzi akola ebintu ebikyamu okubeera ng'agenda nabyo mu maaso. Bw'anaaba talisasudde oli omusajja naye si mwetegefu kumusonyiwa. Kiraba? Ekibuuzo ekyo si kyangu nnyo era si kya kubikkula bitabo n'okisanga nga kiri rede bakikuweereko ansa yaakyo. Olina okubikkula ku bitabo ebiwerako olabe ng'osobola okukola ki okufuna wa gy'onoosinziira owe ansa ng'ate egendera mu ki mu busiraamu mu makubo gaabwo amatuufu. Kituufu nti omuntu yenna takkirizibwa genda wa mulaguzi. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadiisi emu mu sahihi Muslim agamba nti man ata kahinan aw arrafan, omuntu bw'agenda ew'omulaguzi oba omusamize n'amugamba by'amugambye fakad kafar, ono bw'aba abikakasizza aba avudde mu busiraamu. Endala hadisi eyo yeri mu Muslimu egamba nti bw'ogendako ew'omulaguzi alright n'abaako byakulagula gwe n'ovaayo nabyo, swala zo okumala ennaku 40 ziba tezikola ki tezikkirizibwa. Kumala ennaku 40. Of course hadisi yayogera ku swala nindowooza emirimu gyo gyonna kumala ennaku aga 40 giba gikola ki giringa egizingibbwako. Kati tetukkirizibwa kgenda waaki wa mulaguzi. Naye singa mmanyi nti omulaguzi ono right? Ebintu byabifuna mu bantu bano abagenda okumukola ki okubalagula. Katugambe abifunye n'agula TV ye oyo omulaguzi oba simu n'atuuka ogitunda n'ajinguza njigule oba nedda. Ebyo byonna bibuuzo bye tutayaana okukola ki okwebuuza. Kuba ye kati atunda, nze sigenze wuwe musanze akola ki atunda, naye mumanyi ti musajja muki
mulaguzi mushirika. Kati ngenze ne mugulako nensigaza ebbanja lye oba mbadde kati abo baulama baawukana bwe mbanga muguzeeko kyemba muguzeeko nga simanyi nti musajja mulaguzi. Kati bwe mmala okuvaayo ne mmanya nti nno omusajja gw'ova abukuguza TV musajja mulaguzi. Abulama balina ebigambo bya njawulo oba baayawukana. Banga nti omusasula abaga nti omusasula ani ebyo byonna. Nekiri ekyaffe kye baatubuuzizza nakyo mwe tukitwalira abamanyi baayawukana. Baga nti ezo ssente tozikola tozisasula kubanga bw'onoomusasula ojja kuba omuyamba ku bukyamu obwo bwakola bwaliko. Abamu ne baga nti ndiri bbanja lyajjawo naye lyajjawo nga omanyi nti kyogenza okukola kiri haraamu oba wali tokimanyi. Abantu abasinga obungi abagenda mu shiriki baba bamanyi nti nno bakola haraamu. Abasinga obungi bakimanyi nti nno gye ngenda okukola tekikkirizibwa era y'ensonga lwaki abasinga obungi bagendayo kiro. Bagendayo kiro baagala budde bwa kiro obwo bwe batabalabirako. Tiniti waliwo avaayo ngenda wa mulaguzi ng'agenda yenna yeekola yeeraga. Waakiri bw'aba agenzeyo emisana era agezaako okwekweka. Abataga abantu kumanya nti naye memba wa gundi. Bw'aba nga alina emmotoka gy'abadde avuga ng'emanyikiddwa kyeno y'emmotoka ya gundi kwolwo agendera ku kabooda. Bw'aba agenzeyo misana agendera ku kabooda akanaamuvuga ayinza n'okuba nti bulijjo abadde ayambala kanzu nga nze ne ku olwo ateekamu bijiini n'ateekako buno butopi asobole okugenda nga tebamukola tebamutegeera lwakuba amanyi nti kiri kyagenda okukola kiri haraamu era kikyamu. N'olwekyo nze ŋŋamba nti yenna agenda ew'omulaguzi n'akola n'abeera nti bamulagula kati ate n'alekayo ebbanja. Nja kweyunga ku baulama abaawukana ne bagamba nti tosasula bbanja eryo wabula naawe ate ssente ezo tozireka mu ssente zo, tozisigaza kubeera ng'ozikozesa ggwe. Ssente ezo zijjeemu ozisaddaake. Ekyo ky'okuwa oli olwa kino ky'abadde akukoledde kye weenenyezzaamu ky'owulira nti nno wakola ensobi y'amaanyi nnyo mu maaso ga Allah, kati toddayo kusasula wabula ate naawe ssente ezo tozigira nti ekyo mponye buwonyi wabula zojjeemu mu ssente zo ozisaddaake. Either abeetaavu abazikola abazeetaaga oba ziteeke ku any project egasa abantu bonna. Nzo okuziteeka ku ddwaliro, ziteeka ku ssomero, okukola ku kikonna tozikozesa ggwe. Ate n'oli tozikola tozimuwa kuba toyakyayagala kuddayo. Okuddayo kweri nsobi y'amaanyi.
kati ate omuntu ono ye bw'asigala agamba nti musajja gwe wajja ewange ate kati weepankapanka nti okoze eki weenenyezza ne bwe baliba bakuzinze nja kujja nkubanje olira kuba abo nabo gye bali ne bw'oliba oli muki wali mu ssanda bagenda okukusaalira ze nja kujja nkubanje ssente zange era n'akituukiriza najja n'akola ki n'abanja ssente ezo abasiraamu ne bazikola ki ne bazisasula. Abasiraamu tebalina musango kubanga bo baagala kutaasa banja lyokola ki lyolina waligira kuoli gwe ziri kasita wasaddaaka Allah ajja kusasulamu agambe nti omusajja ono sente zino yazikola ki yasaddaaka. Kati naye ate bano abasiraamu abaagala okutaasa ne bazisasula tebalina busango kuba bo bagira n'oli omusajja ayinza n'obutajja kugamba nti ono omusajja yajja ne mmulagula ate bwe namala omulagula n'agaana okukola ki okunsasula ajja kujja agambye bugambi nti no ki ono mubanja. Kati bw'anaaba agambye nti mubanja ffe nga tusonda ssente nga tuzimuwa ng'agenda ffe tetujja kuba na musango naawe tukatusabe naawe eri tojja kuba na musango kuba oyinza okuba nti wakigendera bugenderezi nti ayo omusajja sijja mumusasula mu ngeri eyo era tusabe Allah abeere ng'akusaasirirayo eyo gye wagenda ate ffe gye tutaali naye ne tukusondera ku busente obwo okubeera nga twagala okukuwonya. Abasiraamu bajja kuba tebalina musango gwonna. Wallahu a'lam.